Endobeso. Obulamu buli butya? Obulamu si bulungi n'akamu. Watulajjanidde ku WhatsApp wano ng'ogamba tukubire olina omusajja akuli obubi. Omusajja ndi bubi mukama wange amazeeko emirembe. Kiki? Omusajja oyo nina mukyala wange bamuyita Zaamu. Kakati mukyala wange Zaamu oyo alina ku mulimu gy'akola. Ku mulimu gy'akola eyo alinayo omusajja boosi we. Bamuyita mwami Mutebi. Omusajja oyo ennamba eyo gye nkuwadde. Ngirabako wano Mutebi. Naye omusajja oyo alabika nga atokota mukazi wange. Amukwana. Alabika nga amweggala. Olina obukakafu. Obukakafu mbuyina. Era ensonga eyansazizaawo nzije nkunoonya onnyambeko. Nga mpulira njagala ndabula omwami Mutebi amviire ku mukazi wange. Mpulira nkooye okunjagalira omukazi. Mukazi wange tuvudde wala. Naye essaawa ya leero bw'ava eri amukwana kiyitiza ddala bubi. Ne bw'aba ayinamu akamukwana akatono. Njagala mulabula amuviireko ddala. Mukulu, ogambye mukazi oyo gy'akola ku mulimu. Mutebi mukama we. Lwaki okulabula Mutebi ono tulabudde mukazi wo n'omugamba amuveeko? Kati bwana kaddimu eby'abakyala obimanyi. Abakyala nze nemugezaako mugamba naye ne bwe naamugamba ng'oli tamwesomya ate nga ye bboosi we tajja kumuleka. Oba lwaki obwana kityo? Oba lwaki toyogera ne mukyala wo n'omugamba omulimu oba n'aguvaako n'agugamba okuggyawo ebyo byonna? Ate kakati obuzibu obuliwo mwange kadima omulimu ogwo nandibadde mugamba aguveeko. Naye ate gwe gutubeezaawo kubanga nti okuva mu covid yatandika ebyange byonna byasiraana era akasente ketulya omukyala akajjeeyo ku mulimu. Naye ate tekitegeeza mwami Mutebi tukwana mukazi wange olw'okuba akola wuwe. Njagala mulabula amuviireko ddala asigale ng'amulabanga mukozi. Okay. Omulinamu abaana omukyala? Mulinamu omwana. Ali mu bbanga ki? Omwana wa myaka 6 kati. Ekitegeeza muludde n'omukyala? Omukyala tuludde naye ebbanga ddene tuyise mu bizibu bingi nnyo. Naye mukyala wange simanyi lwaki mwami Mutebi asalawo amutwala olw'okuba amukozesa. Gwe Mutebi tomutuukirirangako? Simutuukirirangako. Naye njagala mulabula olunaku olwaleero ate bw'anaawulira nti mulabulidde ku leediyo agenda kukya nnyo amuviireko ddala. Oyagadde kumwabya? Njagadde mwabye amanye nti abantu bonna bamutegedde n'ekitiibwa kye okwagala mukazi wange. Okay, ennamba eriko Mutebi kanjikubeko tulabe. Ng'olabye? Muganda wange ndabye nsonyiyo. Naye nsaba olwaleero nnyambibwe. Kale, yevuga. Nga takwata kitange kwoli akyaganya okukwata. Takwata kanjiddemuko. Hello, nanyini simu eno nga taliiwo. Wange? Nanyini simu eno taliiwo. Nkulamusizza nnyabo. Kale ssebo. Abadde aliko wa? Abadde ayinako waalaze naye nga taliiwo. Oba mwami ani akubye? Okay, kakati mbadde nti ye gwe nsinga okwetaaga akoma mu bbanga ki? Wabula simanyi naye nga nja mugamba nti wamukubiddeko waliwo yamukubiddeko. Okay, kale katukuleke kubaga tubadde tusinga okwagala. Tiwadda
Yes. Ogambye akumu mbanga ngachi. Wabula simanyi naawe. Naye nga nja mugamba nti wamukubidde. Bannange omukyala yoyo yennyini eddoboozi ennyola y'eddoboozi yeyo yennyini yennyini bannange. Wangi? Ennyola y'eddoboozi yeyo yennyini zaamu yakutezaamu tebi bannange kitegeeza bali bombi amazima ga Katonda. Lindako kityo. Wangi onaakutte essimu ngambye ezaamu. Oyo yennyini mukyala wange yennyini eddoboozi ndiwulidde n'ennyola yabyo yeyo yennyini bannange omuntu ebyatutte dda mukazi wange enfudde nze. Nedda sooka olinde. Ono gwe tukubiddeyo mukazi wo. Eddoboozi essimu gy'okubyeko ya mutebi naye omukyala oyo agikutte gye mukyala wange yennyini. Mukazi wo akyali ku mulimu. Banyuka saawa 12 naye ennaku zino zonna akomawo leeti bw'aba akyalina by'atereeza mu woofiisi. Naye ngedda banyukanga saawa 12 zennyini. Kaakati tukole tutya? Bannange ddamu omukubire bwana Katima, ddamu omukubire njogereko naye. Tumugambe ki? Nzire oyagala kwogera naye ate omukazi. Njogere naye yennyini mubuuze gy'ali essaawa zino amazima gennyini. Kati nkube kwene yamutebi oba tukulwa kuba obudde obupeeyiye mba sisobola. Kankube kweno. Baddamu ogikwata omubuuzi. Naye ng'okakasa yeye. Yeye yennyini eddoboozi ndiwulidde ennyini ate n'essimu gye nkuwadde yeye ya Bbosi we mukama wange. Tetwagala kulandukira ku bantu. Yeye yennyini sikulandukira ku bantu naye yeyo yennyini. Kale yine evuga. Akamusanvu eddoboozi ndimanyi. Halo? Da. Ajieko. Sara bantu bandaye bwana Kabima. Nenga okakasa yeye. Yeye nyinyi eddoboozi ndiwulidde yoyo yennyini bwana Kabima bannange obankole kati. Bandaye mwami mutebi antwalidde ddala omukazi ebyaddala. Lowooza Kabima essaawa zitali mukola ky'amazima ga Katonda. Tolina okukola? Kumulinda akomewo. Banange bagenda komawo ddi nga bamutambudde dani agenda okujja amakomba amazima. Sitolowolereza bw'otyo. Naye bannaye omwavu nga bwakufa mu butuufu batutte omukazi wange olw'omulimu ddala ne bantwalira omukazi. Sorry, naye tannamutwala. Amututte kubanga tibatuuse okubanga yakwata n'essimu ze. Naye dda tokiteeka mu mutwe nti yeye, kiteeke mu mutwe nti si yeye. Naye nga lwaki tukiteeka mu mutwe nti yeye yennyini naawe anti kati kigenda kukosa ng'okitadde mu mutwe. Yeye yennyini Kadimba takagita kugamba nti lwaki tukiteeka mu mutwe yeye yennyini. Bambi. Namuyanja ne ankukabongosa. Kuchenda mukaga katonyeze 3 beach farm ekintabu ky'omuziki. Binsoberedde ddala mubiwulidde. Naye simanyi lwakubanga nti eddoboozi ly'omukyala alimanyi agamba nti yeye. Era alabika yeye. Omuntu yamanyi omuntu we. Kale ensi eno bannange. BFM esebo. Nkale munaffe. Semuwemba obiwulidde. Naye mukulu Kadima okwayinza kintu kimu akakkane omukyala akomewo batebaseyese bajja kukanja okukaza mukumula agende waabwe amubuuze zizino ssaawa zigenda mu 2 ez'akawungeezi omuntu wakwatira essimu yo Wange okuva ewa Kivule Kikyusa esebo omugagga ye yamaze dda okulyawo mukoomwavu covid abasinga bamufiiriddwamu ate abasinga bafunye tujja tubonaabonedde abasajja baabakyala babbosi bagaggawaziddemu omunyamulenge James Serugo omunyamulenge webali nnyo munaffe webalire ddala BFM njula okuddamu ojje kubaka essimu BFM Kadima Wange mwebale kuweereza nlezi wabbe nsinzidde ne waffe ekisawo amagezi gempa omwami oyo omukyala yamutebuukibwa kadda n'okudda ewaka kubanga ebintu ebyo tebiba birungi nnyo tewakyali bwekitigwawo ajja kumuleetera obuzibu tadda n'asulawa budde bw'obuno Wange mwebale kuweereza mukulu Kadima naawe okuwuliriza ono mutebi Francis Nalamaokoti atali mubbi oli ow'omukazi naye bambi omwami oli nannyini mukyala abeera omugumu nnyo ng'omusajja naye ye bambi oli ye mukakyala bamulidde olaba akwata n'essimu
ntuno wakwatira essimu yo abamuntu Kadima. Wange Obanga muli pia walai. Walai Patrick Iya tisonye preza yamwe. esebo Amanya nje Patrick moja afika na 7. Na buli mwana investment santiri. Kubanange eno guno mulaba gumide nero kwa no bibaga bwagwe ujiza nemba bulire. Kubanange nakuja kati tete jiba singide nyo love. Oba love eno nesikati mtacha abera akola. Oyo mukazi amwese nyo esigiwe msimu kama yamutondera. Msimu kama yamutondera kitufu. Kai webali Patrick walai BFM Kadima Wange kweza kale munafe oyogera olondima wali kasa omusajja omukazi amwefunye obwefunyi muveeko sifunye ku haji kasule ne haja kinamponye BFM Kadima Wange webale kwe nkale munafe Godfrey Sinzano kumwenda mjya obiwulidde omusajja agenze kakonye muntu munange mwale omukyala yamulisiza okuva mu covid akume kalina kyakukola kubanga era ne bwanamukuba kumuli mwate yakyakikumire ne wankubadde akulisiza naye ate akamanyirwa wekateetaaga kusukka kale mwebali nnyo abasobodde okuleka mutukubira amasimu ya time wammwe mwebali eddala yeyo BFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga nkomwana ennyimba zigenda kubeera mwenda ezisinga okwokya mu kibimba tujja kubayo n'abayimbi nja kubanga mbakubireko akasimu wano tumanye mukwano gwange anigo tulina olunaku olwaleero ogenda kubanga ofuna bingi nnyo bwe nnaavaawo profesa ajja kubanga Janet Amale Faiza akyaliyo okujja akawungeezi yenza buli tebukoza kadima nze namanja priscilla nange ankabakoza sana okuna kabulufu for now musole bulungi mweraba